Eddy Kenzo ayongedde okusukuluma ku levels z'abayimbi abanene wano be tubadde tumanyi e Uganda bwazimbye mall e Kansanga. Banji mubadde muwana ennyumba ya Gravity, ng'abalala muwana ennyumba ya Bobi Wine, abalala kamuwana ennyumba ya Chameleon, eya Bebe Cool, kwose ya King Saha, gatake ya Shiba, oba eya Spice Diana. Naye nga mujjukire mubadde muwana ennyumba ezimu ezifaananyiriza kwezo Eddy Kenzo zaalina. Naye olunaku olwaleero ate atukubyeko ekyenjawulo ekitalina alina. Bw'atulaze ekizimbe kyetuumye erinnya lya UK MALL erigwayo nti Uganda Kenzo MALL ekisangibwa e Kansanga. Nzikiriza bangi mubadde muyita ku kizimbe kino nga mwebuuza mugagga ki eyatadde ekizimbe wano ewaffe. Kakati munnange itosagasagana izizo kubuulira nanyini kyo nti ye Edrisa Musuuza oba muyite omuyimbi wa Uganda Eddy Kenzo. Wano Rema wakufa wakwejjusa lwaki yaduka ewa Eddy Kenzo. Naye nga tugenda kutwala obuvunaanyizibwa buno tuyozeyoze Eddy Kenzo olw'okusumuuka mu bayimbi be tubadde tumanyi abalina ebyobugagga. Ate kino ekyobugagga almost ekibalirwamu biliyoni ze Uganda nga 7 kya Eddy Kenzo. Oh my God, abaana balina sente. Gavumenti noweyagala okubawoza omusolo. Kituufu abayimbi be Uganda bayina esente. Igwe laba ekizimbe, laba ekizimbe engeri gye kitemaganamu, laba sente Eddy Kenzo zaayiye ng'azimba mall eno. Era gwe abadde akyali eyo munnange ng'olowooza nti Eddy Kenzo akyatambulira mu bano bannayuganda abakatandika okukola mukulu itereera etandika okulaba gy'olaga kuba oyinza okuba munnange weebase. Ono bamuyita Edrisa Musuuza ye yazimbye mall eno e Kansanga. Ebisingawo nja kuba mbibaleetera mu next video. Gwe kyolina okukola nkusaba subscribinga, likinga video zaffe ate share.